Omutendera kwa ttiimu wasitula ogw'Empaka z'ebika na Gukomekerezeddwa olwaleero ng'ebika 16 bye biyiseemu okuzannya omutendera gw'ebibinja. Bazzukulu ba Mugema Bedere Enkima bamu kwayiseemu okuzannya omutendera guno, bano nga bawaddemu endiisa ku mugatte gwa 5-2. Bano bawanguza n'olwasuka ggoolo 2-1 ng'ate olw'okuddingana oluzannyirwa olwaleero baluwangudde ggoolo 3-1. Njagala kwebaza Mukama nti atusobozesezza okuyitawo okgenda ku luzannya lw'ekibinja oba olw'ebibinja by'emipiira gy'ebika bya Buganda. Ennyonyi endiisa ttiimu tebadde nnyangu, abantu bawulira erinnya ennyonyi endiisa, naye ttiimu yaabwe ebadde nnungi. Ekika ekyokubiri ekiyiseemu ky'ekyendiga, bano nga bawaddemu enjovu ku mugatte gwa 5-2. Endiga yawanguza oluzannya lwasooka ggoolo 3-2 ng'ate olw'okuddingana oluzannyirwa olwaleero ye luwangudde ggoolo 2-2. Twetegeka bulungi nnyo era nsuubira ne guno mwaka twetegese bulungi era nga tusuubira okuddamu okulaba nga tutuuka ku final okulaba nga tuwangula engabo. Tubadde tumaze sizoni 2 bukyanga tutwala ekikopo nga tetugenda mu bibinja, naye kati kya mukisa Katonda atukwatiddeko tusobodde okgenda mu bibinja era tubasuubiza nti tugenda kukola bulungi era tuzze kuvuganya luutu eno. Ekika ekyokusatu ekiyiseemu bazzukulu ba Kalibala Bedere Ensenene, bano nga bawaddemu bazzukulu ba Mutasinga Bedere Emba ku mugatte gwa ggoolo 2-2. Ensenene oluzannya lwasooka yaluwanga ggoolo 1-2 ng'ate olw'okuddingana oluzannyirwa olwaleero ku kisaawe kya BBS eruwangudde ggoolo 1-2. Emisoni yaffe okutuuka ku ngabo tugiraba tunaatera okutuukayo era nkunga abantu abatannaba kuvaayo kuwagira kika kyammwe muveeyo mwenna mujje tuwagira ekika kyammwe, buli omu kyalina akireete kubanga ttiimu okukola ebirungi eba erina ebintu bingi bye yeetaaga. Ebika ebyo biyiseemu kuliko engo, olugave, omutima omusajji, akasimba, empindi, embogo n'ebika ebirala. Omutendesi wa ttiimu y'essomero lya Buddo SS Richard Malinga